bw'otunula n'olowolereza ebikolebwa mu nsi eno osoberwa. Waliwo ebintu ebiwuniikiriza abantu bafuukidde ddala nsolo tebakyasaaga. Bino ebiriwo bikutunduza emmeeme n'otokooterera okuva mu birwe yaferafera bajjajja baffe. Ensi eno yafuuka ttambiro, abantu bazibu nnyo, simanyi oba bye njogera naawe by'olaba ewammweyo. Ensi eno n'ebigirimu bimalamu amaanyi, sirina bwesige mu bya nsi eno. Omubi Setaani yagyefuga, twalina kuba bulungi mu kutondebwa, twalina kuba mu ddembe nga tuli bumu. Omubi bwe yajja n'obulimba bwe, n'atunyagako eddembe lyaffe. Tulinze kimu lunaku Yesu lw'alidda, akomyewo eddembe lyaffe. Amiina, amiina, mwebale nnyo olw'oluyimba olulungi bwe lutyo. Amazima gagamba nti Katonda ateekeddwa okuba ng'asoosowazibwa. Kyekiseera kino tumujjukire obukulu bwe. Omutukuvu Mukama Katonda waffe tukwebaza kubanga otuwadde ekiseera kino tujje tuwulye ebigambo byo ebirungi, era otujjukize okuyita mu byawandiikibwa obuvunaanyizibwa bwaffe buno. Jangu w'omukisa bangi bawulire bino, kuba tusabye nga tubisa mu nnya ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bannaye temwerabira, tuli ku kyokuyiga kyaffe ekigamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe. Oba oyagala okuba omuntu ow'eddembe, noonya amazima oba noonya Katonda, kubanga ye mazima. Mu buli bintu byonna byonna ebikolebwa wansi w'enjuba wabaawo amazima. Wettanirenga okunoonya amazima. Abantu abagenda mu maaso nga bagenda okuba n'obulamu obutaggwaawo, banoonya mazima. Kye tukukoowoola leero, temwerabira olunyiri lwaffe oluli mu Yakobo 4 olunyiri lw'17 nti amanyi ekyo n'atakikola kye kibi eri oyo. Lwesomere yinza okuba nga bigambo binjogedde tebiri verbatim, tebiri nga bwe byawandiikibwa, nga sibyogedde nga bwe biri, naye kikulu nnyo olunyiri olwo lukuyamba okuyita mu nsi muno ng'oyagala Katonda wo. Era leero tuzze okujjukiza, tujjukizeganye. Naddala njagala nnyo okujjukiza abantu baffe abakulembeze b'enzikiriza lwaki bakulu nnyo mu kutambuza amazima. Ekyo kikulu. Era singa abaali bakola obuvunaanyizibwa bwabwe, singa ensi eri wala, era ne Yesu singa yakomawo dda. Kubanga buli lw'otambuza amazima ekibi kyeyongera okweyoleka, ne kivaayo. Oba oli awo abantu olw'okuba tebamanyi nti kye bakola kibi, beeyongera okukola ebyo. Naye kati amazima bwe geeyongera, kyova olaba nti abantu, Pawulo bwe yali ng'ayogera ku mateeka, nti amateeka gaabaawo ekibi kyeyongere. Kati abantu ne babula, ne batamanya Pawulo kye yali agamba. Amateeka gaabaawo ekibi kyeyongere. Kiki kye yali ategeeza? Nti nno etteeka bwe lijja ne tottanga, obubi buli atta bwatta omuntu, buli wabaawo okutta, ng'omuntu ekibi kyeyongera okutegeerekeka. Ge makulu Pawulo ge yali agamba nti naffe singa mwe abatuli ow'emyoyo mubadde mukola omulimu gwammwe, ekibi singa kimanyikiddwa nnyo, kubanga mwandibadde mulaga abantu bye balina okukola. Ge makulu agali awo. Kakati nno tuzze leero tugenda kulaba muganda waffe Yona. Era tugenda abakulu bano ne batusomera ebyawandiikibwa bino ne babireeta gye tuli, naye mu layini emu. Naye ebyawandiikibwa bino byolaba Katonda yabikola nga bijja mu layini nnyingi nnyo.
leero Yona tugenda kumulaba. Eno sitole tugimanyi nnyo, n'abaana bato bagimanyi. Yona yatumibwa ogenda e Nineve. Abantu b'e Nineve nga boonoonye bavudde ku Katonda, bakola ebibi, abatumira nabbi we Yona. Abantu bano baali bakambwe nga balina okutta okw'ekyoyoonere, nga batta omuntu ne bamuggyako n'eddiba. Oba oli awo waliwo okwefaananyiriza nga batta omuntu ne bamusuula mu ttanka y'amazzi ne bagamba nti bba ye yamusse. Ng'ebiri e Uganda baali bayiseewo nnyo. Mukama batumire omuntu onabbi we. Mukama yali amanyi nti boonoona, naye ayongera okubajjukiza. Abakulembeze b'enjigiriza, mujjukize abantu naddala gavumenti zaffe. Bw'okwata ku mutwe guno, omuntu bw'ayonoona ekitennya yakivunda ku mutwe, ne kijja nga kivunda. Kati bw'okwata, singa omukulu w'enjigiriza ono akola ky'alina okukola, emitwe gya gavumenti singa nagyo girina okutegeera kwagyo okutuufu nga girabulwa, naye tusirise. Tugambye tuli ku Yona, temwerabira. Oluusi oyogera ebigambo n'obanga avudde ku layini, naye tuli ku Yona. Yona atumibwa e Nineve. Yona aleeta ebintu bye mu maaso wano n'agamba yine Mukama. Teyagaana nno weewuunye. Era ku luno teyarizoninga Katonda. Bannabbi abalala Mukama bwe yabawanga emirimu egy'okukola nga si myangu, nga bagezaako okuwakana, bagezaako okurizoninga Katonda. Nzijukira Musa bwe yatumibwa ogenda okugyayo abantu gye yali akoze gye baali bamuvunaana ogusango, n'atandika okugaa nze siina bigambo bingi, Mukama nkoze ntya, nga ndi wa bitono. Era Mukama n'amusalira amagezi. Mukama wa kisa nnyo. Naye mu kiseera kino Nineve, ekibuga ekibi, Yona agamba bali abasajja babi nnyo, bajja na kunzita, tebajja na kuwulira. Abyesirikiza naye akkiriza okugenda, naye bye biyimirira mu kkubo lye byatadde wano mu maaso ge, sejja babi nnyo. Basala abantu, babafumitanga ne babateeka ku mirabba mu kibuga ng'olwo basse. Yona agamba bali babi nnyo, nze tebajja kundabawo, nange bajja kunzita. Agamba mujjukira bulungi ng'alinnya ekyombo atumiddwa okugenda. Abakulembeze ab'enjigiriza mutumiddwa okulaga ensi obubi bw'omulabe, obubi bwa Sitaani, naye tuganye okukola omulimu ogwo. Tukwata amakubo gaffe nga Yona. Omulimu tugumanyi, amakubo gaffe tugalondoba, tulonda bamu obuvunaanyizibwa Katonda bw'atuwadde. Ne tugamba yagamba ebiseera eby'enkomerero nga bijja, bino birina okubaawo. Tetuyimirira mu kkubo lyabyo bibeerewo. Ketutuuse nti nno wajja kubaawo okugaana okugula n'okutunda. Tagambangako nti mwetabe mu process y'okutuuka obunnabbi obwo okutuukirira. Tatugambangako kwetaba mu kutuukiriza bunnabbi obwo. Naye agamba labula abantu. Yona agamba nze kankwate lino, kaŋŋende e Talusiisi. Ekyombo yaleka ekyombo ekirina okumutwala n'akwata ky'e Talusiisi kimutwala walala. Mukama amulaba n'aleeta omuyaga, amujjukiza aleese omuyaga guli e Uganda wano, okufa kuli e Uganda wano. Ajjukiza bba Yona, abakulembeze b'enjigiriza, nti mutambuze amazima ga Katonda, mutambuze ekibi, musaasaanye amazima ga Katonda nga temusosola. Naye tuganye okuwulira. Anyeenya eryato, tuganye okuwulira. Sitaani atubisse obuntu ku mutwe, tulondoba. Luli mujjukire ekyokuyiga ekyakaggwa, twalaba etteeka
ery'okutta. Ne tusoma ekyandikwa kitugamba nti eyagamba nti toyendanga yagamba nga tottanga. Naye abakulembeze b'enzikiriza beebase ne batandika okulaba abenzi bokka, tebasobola kulabula abantu batta bantu. Kyekimu mu kiseera kino Yona agamba bano abantu ggwanga ddamba liri lyonoonefu. Nze lwaki ntwala obubaka eyo mu ggwanga eryonoonefu akwata erirye, ate kati ffe tukwata agaffe twenoonyeza awali akasimbi we naafunira emirembe ng'obulamu bwange tebuli mu matigga. Nze awo Yona atya kubanga naye bajja muyisaamu ebyambe. Kwegamba ebintu bingi nje biyimiridde mu maaso ge mu kkubo lye. Agaana obuvunaanyizibwa ate ebyambe. Obubaka bwa Katonda bugamba tambuza amazima ge nga tolondoba, nga tososola. Bulira zi gavumenti ezisiza abantu kye zirina okumanya. Nakugamba bw'obeera omukulembeze si muzannyo, gw'ovunaanyizibwa okukwata awawunya. Yes, kubanga tebijja kukubeerera birungi, naye ffe tunoonya mirembe gya bulamu bwaffe. Kasita twogera ku Yesu, gwe ebyo bireke, ebyo byakuyingirira bya bufuzi. Yona wuuno bamusindikawa Nineve. Omutwe omukulu yaani bukulembeze. Katulabe ebyaddirira. Yona akakibwa okutuuka e Nineve. Mbuuse suri mugimanyi. Yona atuuka e Nineve, katulabe ebyaliwo. Tugenda kusoma Yona essuula ey'okusatu. Otandika n'essuula emu awo osangira ng'atumibwa. Naye kakati tugenda kusoma Yona essuula 3 olunyiriri olw'omukaaga we tugenda okuva. Yona 3 olunyiriri olw'omukaaga. Soma story zino naddala gwe avunaanyizibwa okutwala amazima mu maaso eri abantu. Agamba bw'ati, kabaka w'e Nineve. Kansooke njogera ebiri wano. Yona bw'asalawo okugenda, naye waliwo byembuuse. Atuuse e Nineve akakiddwa, n'atandika okutambula ebibuga. Ng'atambula agamba bwe mutendennye ennaku 4. Oba zaalyana eke alina ennaku zawa. Okuzikirira kujja okw'ekibuga kino. Bwe mutendennye ennaku wasigadde bwe ziti. Okuzikirira kw'ekibuga kuno kubeewo, Mukama bw'agamba. Abakulembeze b'ekibuga, gamba pulezidenti, gamba meeya, gamba pulezidenti awulira nti Mukama asindise nnabbi mu kibuga kino olw'okubanga ekibuga kijjudde obubi, batemu baliyogeraganako ebibi, batwala amawanga, bakuzaako agamu, agali mu buyinza ge gaagala buli kimu gabonyebonye gannaago. Eggwanga eriri mu buyinza lisala amagezi okulaba nga litta abantu, okukozesa embeera eriwo. Mukama Yona aba akyayogera nti ekibonerezo kijja. Kabaka gamba pulezidenti asalawo n'alangirira nti tugenda kuzikirira. Ani abyogera? Nabbi ayimirirawo ng'ani waggulu, amutumye ani? Ye nannyini ggulu eyatonda ensi eno. Tugende tusiriire nti ye alangirira bye tugenda okusoma. Kati bye tusoma Yona 3:6. Njagadde ndage waawe biva. Katusome Yona 3:6. Kabaka w'e Nineve bwe yabiwulira n'asituka ku ntebe ye ey'obwakabaka. Ani ono awulira? Kabaka w'e Nineve bwe yabiwulira n'asituka ku ntebe ye ey'obwakabaka, n'ayambulamu ekyambalo kye, n'ayambala ekikutiya, n'atuula mu vvu. Kiki kye kitegeeza kabaka w'e Nineve ono kyakola? Bwe yawulira ebyo n'ayambalamu ebyambalo bye eby'emirembe,
n'ayambala ebikutiya n'atuula mu vvu. Kiki ekiri wano? Aboneredde Kabaka mulamba, naye yo n'adde atidde okumuwa atwalira obubaka ng'alina byassa wano mu maaso ge. Ebiziba ggwe nange, ebiziba mu abakulembeze b'enzikiriza, abasumba, abalabirizi, abareverandi, wali abakola ekituufu ekyo. Naye twagala bonna bakole ebituufu. Abonerera. Kabaka yalibonerera. Ebyo bya bufuzi tolina kubyogerako nga weewuunya. Ono Kabaka, ono pulezidenti yakola kino. Olaba omugaso gw'okutwala ekigambo kya Katonda eri abantu abakulu abo. Ffe twesiba ku ba wansi bano bokka, nabali babyagala. Akitegedde, abuuliddwa. Ogenda nno kulaba singa abapulezidenti baategeeranga Katonda, singa tuli wala, ogenda kulaba obuyinza kye bukola. Katusome olw'omusanvu. Yona 3:7 kati lwendiko mbadde ku lwamukaaga. N'aweereza ekirangiriro wonna mu Nineve nti kino kye kiragiro kya kabaka n'abakungu be. Kabaka alagiridde, gamba pulezidenti alagiridde, aweereza ekirangiriro wonna mu nsi ye ng'abagamba kino kye kiragiro kya kabaka n'abakungu be. Kanayongere, tewaba n'omu abaako kaalya wadde kanywa. Ekirangiro mukitegedde? Kabaka kyawadde oba pulezidenti kyawa. Tewaba n'omu abaako kaalya oba kanywa. Kaabe muntu oba nte, kaabe muntu oba nte, oba ndiga wadde ensolo endala yonna. Kabaka pulezidenti wa Nineve awadde ekirangiriro. Asoose kujja mu ngoye ze ez'emirembe, ayambadde ekikuti, atudde mu vvu, aboneredde, akaabirira Katonda nsaasira, kituufu tukoze ekibi ekisaaniriza okutusaanyaawo. Naye Mukama, mujjukire Mukama wa kisa. Nabano bonna abatta abantu baffe ne bazannya obuzannyo ku bulamu bw'abantu, ne battisa abantu ne bagamba nti gundi yabatta. Kasita boogera ekigambo kimu ne bategeera Katonda nti tusoosire, otusaasire, tubadde twenoonyeza ebyaffe nga tukola tuti. Mukama abasonyiwa. Kale katweyongere, tuli ku kirangiriro. Ekirangiriro kabaka ne basajja be kibasindika eri ensi. Nti tewabaawo kintu kyonna kikwata ku kamere olunaku lw'enkya. Kitegeeza ki? Bagenda kusiiba, bakabirire Katonda. Kawabe ekisolo, kaabe endiga, n'ebisolo ne bisiiba. Olabye amaanyi g'obukulembeze? Gwe ng'olondoba, totwala mazima ga Katonda wonna, olondobamu kubanga oli mu layini ofuna emirembe, weebaka otulo. Tewaba yadde ekisolo tekijja kufuluma. Pulezidenti alangirira okusiiba. Olw'omunaana, abantu bambale ebikutiya, beegayirire nnyo Katonda. Buli omu alekeyo empisa ze embi n'ebikolwa bye ebibi. Awadde nti wakati mu kusiiba abambale ebikutiya, baleke abakano kategeerekese. Beegayirire nnyo Katonda. Buli muntu alekeyo empisa ze embi. Nti buli muntu, kale abasirikale sikyabatuma kutta bantu, ate nammwe empisa embi ze mukola muzirekeyo. Okubonerera kitegeeza kulekeraawo kukola mpisa mbi. Toyinza kugamba nti mmanyi Katonda nga weeyongera kugenda maaso na kutta bantu abatalina musango. Mufo ky'okubanoonyeza engeri gye bafunamu ensimbi n'okubeera obulungi, gwe ng'ekikulu namba emu kugula byakulwanyisa, kubatta. Ng'okimanyi bulungi teriyo akuyeekera mu nsiko.
naye nga omalira omwo obatta otya. Agambye empisa embi zonna zirekebweyo. Ani ono? Kabaka. Abakulembeze b'enjigiriza bwe bati okutwalira amazima. Nti n'ebikolwa byabwe, ebikolwa byammwe byonna omuntu aboneredde n'ebikola kibikyuka. Olw'omwenda ye ngenda kumeka lwa 10. Oba oli awo Katonda anaakyusa ekirowoozo kye n'alekayo obusungu bwe obukambwe ne tutazikirira. Kabaka alangiridde nti wabeewo okusiiba, wabeewo okulekayo empisa embi. Empisa zonna muddeku embi muzireke. Oba oli awo Mukama anaagyawo ekibonerezo kye ne tutazikirira. Ani ono? Pulezidenti, kabaka awadde ekiragiro. Laba eddiini, laba amazima ga Katonda bwe gatambula mu seconds ng'omukulembeze ategedde amazima. Abakulembeze b'enzikiriza mulowooze ku bintu nti amazima tegalondoba, amazima gasigala mazima. Maze lwa 9 malira n'olw'ekkumi. Katonda n'alaba be bakoze era nga bwe baleseeyo empisa zaabwe embi, n'akyusa ekirowoozo kye n'atababonereza nga bwe yali agambye okubonereza. Olw'ebyo laba amaanyi g'omukulembeze. Olw'ebyo, olw'okusiiba, ensi yonna n'esiiba, n'ebisolo byonna ne batabitwala nabyo ne bisiiba. Kabaka Mukama Katonda n'alaba ng'abantu bano basaana ekisonyiwo era n'atababonereza, newankubadde ekyanyiiza ate abalala teyababonereza. Olwaki? Kubanga badda ku mpisa zaabwe embi. Kintu kiri layisi. Gwe abadde atta abantu, gwe batuma n'olinya drone e Uganda n'ogenda bakutumye okugjayo omuntu gw'omanyi ddala bambi talina gwe yasse, talina nsimbi z'abantu ze yabulunkanyizza, naye byabufuzi, naawe n'okkiriza n'ogenda. Naye n'akiraba nti ebyo byonna mbadde mbikola, naye ne weenenya n'olekayo okubikola. Katonda akusonyiwa. Katonda tasonyiwa gwe wekka, n'abakulembeze mmwe beŋŋamba benzijukiza nammwe abasonyiwa olw'obutatwala buvunaanyizibwa bwammwe butabukola. Naye bw'obukola asonyiwa buli okulegeza kwolegeza kuli kwonna akusonyiwa. Emyaka gy'ototambuzza mazima kutambuza eri bantu ne batta abantu be, neekola bw'onookola bw'onoobonerera n'okola ekyo ky'olina okukola, Mukama biri tajja bijjukira. Olebye amaanyi g'okutwala eri omukulembeze okumanya Katonda. Omukulembeze alagidde. Singa twali tubuulira abakulembeze ffe tulowooza bya bufuzi, singa ne Yesu yakomawo dda nti ensi ekibi kyandibadde kirabibwa nnyo, kubanga bamanyi amazima. Ovunaanyizibwa okulaga. Naye kati abantu bakulembeze beebase. Ate oli e Uganda ali smart. Abanoonya kinoomu, ono omukulembeze wa ddiini ki eno, n'amuleeta n'amussa mu nsawo. Sirika, toyogera ku bibi, bigenda mu maaso. N'ano wa ddiini ki, n'amuteeka mu nsawo. Sirika, naawe oli wange, ojja kuzikirira nga nze. Kale mwesumulule, twesumulule, twetakkuluze, tugagamuke, tugende Nineve tulabule Nineve. Tulabule abantu abassi b'abantu. Nti tubabuulire nakyo kyetaago eryo
tteeka lya Katonda ekiddako tugenda kulaba etteeka ly'okubba. Katusabe. Mutukuvu Katonda waffe tukwebaza. Tuli ba Yona. Otukwatirwa ekisa mu butasobola bwaffe. Naye Mukama tujjukize ate tukole ekyo tulina okukola kyotusuubiramu okukola. Bwe kitaawe bwe kityo omuliro gwa kutwokya. Tukwebaza kubanga buli kaseera ekisa kyo kibaawo gye tuli. Kubasabye n'okwebaza nga tubisa mu linnya eddungi ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abawa omukisa nga mukola bye mulina okukola. Temwerabira tuli ku mazima. Amazima nno gano tujja gatwala. Temwerabira olunyi lwaffe Yakobo 4:17. Abakuume Mukama.